Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo nate mwezi tuli mu gwa January mwaka 2020 nkwebaza kubanga oyise mu 2019 mwaka guno ebintu bipya nnyo. Big Brother Uganda yasazeewo okuleetera abantu ab'enjawulo mu entertainment abavuga ekintu bwenti mbadde ntambula n'engwa ku manager Francis nsanyusa okulaba muganda wange kiri kitya ngambireka omanyi wona tukugwikiriza oba mmotoka oba tuli mu hotelo oba otambula ku kkubo abantu baba bakwetaaga okukumanya bamanyi Francis yani France enzo kompita manager France abasinga be bampita from the Texas Entertainment nzema director wa the Texas gwe munene wa the Texas basinga abanji bantegedde kono omuto Fresh Kid na manager Charlie inga amanya gangenze Kamuga Francis enzo kompita manager wa Joey Landa mu bufunze entertainment wasoka kuba manager wa Fresh Kid olwaleero gwe manager wa Joey Landa. Yes. Francis atandika tuyingira mu entertainment njiruddemu ko nayenga kuva dane nali kuva mu somero nga ndi mu entertainment nga no mba wa prefect mba enze akulira entertainment nga no ba wanze entertainment njiruddemu era nze nchikola na tandika danga nchali ku managing aba dancer era nchabalina je bali nembera ko na comedians kati mbayimbi bwento kati wavayo mbalina era bonna oyina ba dancers oyina ba comedians oyina abayimbi. Yes. Ekintu kikwasabya nnyo otya olina ani bwoba okola ebintu bino nze nganze then nina ne team yange abaana benkola nabo. Muli team naye nga gwe director wa Texas obulamu bugamba ki? Bulungi ko ekintu ekifunyeemu si nnyo. Fresh Kid wa musaawo Fresh Kid muzadde we yamutwala namu omuntu omulala. Ate biri betwasembola labanga musayininze oyina percentage gyofuna ayina percentage gyafuna tebyamusanyusa kirabika ndowooza percentage eyo bayite yali contented nayo nga yetaaga mbang jenfuna ndowooza nga yetaaga we abana yagifuna so nakuyetinga we kibeera natwala omwana we kubanga yamuzaala nali sinza. So no gamba akakatika otandika otyo kumanyinga Joey Landa. Joey Landa mu biseera ebyo that course nga China Fresh Kid nali mpuliziganyako naye kozi yakola ku kakava ko obubadi Limbala John Black mugamba yengo yimba bulungi mwala obeera wanangamba munaye ndi eno era inako jali so mugamba okay fine ayo okola bulungi sigala ngokola bulungi kati boyitawe banga nga nata fresh no ngasinata fresh by the way nanchali naye ne ngamba munange no ABCD mugamba okay tujja kulaba kati mule muita ne mugamba ajako ko office naje ne tuogeramu nanyonyola munga atai China management ne mu conditions zange mugamba kino kikindya kona kyo gamba tujja kola tutune wange najja nitukwasaganya embera utandika okukola. Joey Landa wa musigning. Yes, ali signed. So kato kyagala nnyo Fresh Kid wali wa musigning. Yes, nene musigning. Kati chicha award. Omuntu asobola okumala gagenda ngo musigning. Of course tasobola mala gagenda naye sede bisinga itwa tukola ebintu tubeera abantu. Wakati Fresh Kid mwana mto mind Fresh Kid teyesalirawo ne mu kusigninga si ya signing. Kwa mwana mtali maina tata ne mama we. Kati tata wakera kumacha na agamba oyo mwana wange okola kino atenze njagala kino kosa abakyusiza omutima kitegeeza Fresh Kid mwana muto teyetegeerera kitegeeza taata abasazeewo so nali nsobola okukola byonna bagenda mu kooti kola biki naye nze njagaliza omwana agamba okulokola obudde kambaleke bakole ekiddamu bakole ekyabwe. Manager Francis Mufumbo officially simufumbo naye nga ajja kuba mufumbo very soon. Ayinayo omuntu we mu bufunze oba abantu be kyonna kyekinenga nkyandoza nkyanoonyobuba kyonna kyekiri. Big Brother Uganda we bali kubanga okyatulaba ndi ne manager Francis currently manager wa Joey Landa ine nyimbe eziwerako sabasaba mimi na wewe omvuga
ina nyimbe eziwerako genda ku YouTube ojaba nayo omufuna naye tewerabire okusubscribinga channel eno osobola okubeera nga omanya buli kimu nti Jowiland ne waba alese music manager Francis ajaba atugamba tugenda premieringa ku online ojaba osobola olaba oluyimba olupya lwa Jowiland waliwo ekiriwo kyonna di Texas tweyamye okukwatagana wamu ne di Texas okubeera nga tutambuza ekintu kino ate nga nammwe mufunamu nga mumanya bulungi manager Francis kiki kyaliko manager Francis 2 kiki ekiriwo kitugenda nakyo kati abawagizi ba Jowiland omuyimbi wo kibalina okwesunga Picho lino okumanya 2 still wakati kyo lino matino omuyimbi amanyi kyakola Jowiland oyo mwala ayimba bulungi amanyi okuyimba ye awandiika kwegamba buli kimu ali talented kati mu just tugenda bawa kitubasaba eki kimu amaso gamu mugakume nga gatunulidde so esawa yonna muleeta ekintu waka wali ayo tukyaleeta still teri kuzikiza Jowiland batugamba ba manager balinga gye bayita erimbo ate bawo omukyala kimanyi biki namufuula omuntu we nange mpulira biwulire Jowiland nange era mbiwulira era batugamba mbu muntu Jowiland kabambe kanyabo mwale msoke mmoje mwezi ensonga asoka akole bitujja birabe yo maso nga akoze mwana tubuze ibuza ne tubagamba Jowiland omuntu we uno ne maja Francis ali bwa ne kalisa msoke muleka akole kanyabo kakyako kacyakola waka nga tumaliriza manager Francis embere no nawe kwata kubanga oli mu entertainment waliwo ensonga ezirumenya abantu naddala abayimbi kubanga omuyimbi agenda ku stage mulimu abafunamu mulimu abatafunamu tuvuddeyo mu entertainment twogere ku current affairs ensonga ezeggwanga ezikwatako ng'omunnansi mu Uganda kuba olonda 2021 tugenda kulonda omuyimbi yavaayo ne yesimbawo ku bwa president Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenda kwesimbawo nga gwe manager kubanga wabanga yali muyimbi currently nga ate agenda kwesimbawo ku bwa president era MP parliament enkulu ya Uganda kitegeeza gwe manager oyina engeri gy'oyinza olabamu ebintu byo Bobi Wine engeri ki gy'akolamu si yekka abayimbi bangi bagenze mu byobufuzi Hildaman Ronald Mayinja abayimbi bangi abagenze mu byobufuzi Mathias Walukagambo ayagala kuba meya waliwo omukwano gwange John Chris naye mbu agenda kubeera meya Luwere waffe so abayimbi bangi babyenyigiddemu badde nkusaba gwenga gwe osokola otambululemu k'ebigere bitono 2-3 abalabi kikyamu kyekiri mu muyimbi ogenda mu politics oba bulungi kyo obukirimu nakyo oba oliawo kubeera mulimu obulungi bwakyo kati nonze kyenyinza okugamba omuntu yenna aweza emyaka 18 n'okudda waggulu aba yeesalirawo akera ku machana gamanze kanesimbe abalaba nga kyekitufu akera ku machana gamanze kampagire kino abalaba nga kyekitufu akera ku machana abako ensonga yonna gyatekawo gyalowooza ye nga ye kino kyakoze aba muntu mukulu kubanga era tebasobola kutukkiriza kwesimbawo ng'oli biro 18 so buli omu asalawo kyasaze bandowooza ye ng'omuntu yes kati nze ngamba buli omu agende maaso nekyalaba nga kyekituufu nze sibalinaako mutawaana oyina engeri gyonsazeemu shortcut naye sigenda kuddira okuleka nga waliwo ekyamu kyennina webale kubanga olaba Big Brother Uganda mbadde n'omukulu manager Francis mu bufunze soko sibulaba tulaba abalabi bonna abalaba Big Brother mwebale kubeerako mu subscribing channel eno buli kipya kibeerako osobola okubanga ofuna ka notification yako buli kipya ekibako benga okafuna bannaye musigale nga mwagala Texas Management mwagala Jowiland Music mwagala music waffe currently tulinawo onvuga video yo afuluma mimi nayo video tenaba tukyali awo saba mu requesting buli kimu tubaagala nnyo ffe tujja sigala tubawa music webale nnyo webalire ddala manager Francis neyanzenge oli mulabi mulungi tweyanziza webale kutwagala genda subscribing Big Brother Uganda Facebook following osobola okubeera nga okikwasakanya ne ku Instagram tujja kubanga kyanguwa nnyo okubeera nga omanya biki ebifa mu entertainment mu nsi yaffe ey'ebyamasanyu nsigadde ndi Big Bro ne Ose the Born Child okubeera nga ate ali ku kamera oli wa mukisa nnyo nange ndi wa mukisa okubanga tukwataganye mukama abankuumire